Jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibingi yazibya abavubuka naddala abasiraamu okomya okwenyooma. Abyogedde mu kusibula abasiraamu okwateekeddwa ab'ekibiina kya Young Men Muslim Association mu maka g'Ekibuli. Twekolemu emirimu at the small level, at the bigger level, ebisobola okugasa umma ffenna tutambulire wamu. Omulangira Nakibinga ye muyima w'ekibiina kino ategeeza nti omuntu olina bonna bw'ogasa busiraamu nga tosobodde kwegasa. Ekintu kino osobola kirabira Makka abagitera okugenda ku Arabu nti abantu bayimirira ku makubo okulwana okulaba nti asingulula omuntu n'akwegayirira nti jamaani ne wano ewaffe tekinnaba kubaawo. Kusanga omuntu nga mukodo nnyo ng'essaawa y'okusibibwa bw'etuuka ebikomera ebyejja aliggalira ddala n'omusirikale n'amugya ku geeti nene yeerabira nti ezo sawabu azifiirwa. Ye pulezidenti w'ekibiina kino Hajji Asuman Mayanja yazibya abavubuka okufaayo ennyo ate nga bawaayo. Tandika n'omuzikiti ku kyalo gy'ozaalibwa, tandika n'omuzikiti ku kyalo gy'owangaalira obeere ow'omugaso mu kyalo ekyo. Ate omubaka wa Kyaddondo East Lubali akulanyisa entamasa y'abasiraamu okwongera okubeera obumu nga babadde mu kisiibo. Abyogedde ku ofiisi y'ekibiina kya Justice Forum esangibwa mu Ggombole Lubaga mu mukolo gw'okusibula abasiraamu. Waaliwo enkola etwawula akagenderere gye bayita divide and rule. Sinakolagana n'abasaalirwa kubanga Wajeema nze ndi independent, kubanga Musiraamu ndi Mukatoliki, kubanga Musoga ndi Muganda n'ebirala. Bwe batyo baali batomaatemamu. N'ekyamukisa mulungi nnyo nti ku mugigi gwaffe gusanze ebyo byonna byonna twabibuuka nga tuli wamu ng'ekitole. Yasumani basolya nga pulezidenti w'ekibiina kino asiimye abasiraamu abasobodde okusiiba. Neneebaza mikwano gyange ab'enzikiriza ez'enjawulo nabo abazze ne tubeera wamu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ebbanga lyonna okuuma omukwano, okuuma oluganda. Baabakulira abakyala mu muzikiti egy'enjawulo 15 n'abamyuka baabwe mu magombola mukaaga kule twalina kifuma bawereddwa ettu lya Idi. Omukyere gwe bawereddwa omubaka we Nakifuma Ingene Lubali Gavero Sekitoleko oluvannyuma lw'okubateekateeka okubasibula mu ddalasa yaabwe. Kati mbasaba naddala Abayisiraamu nga tuli mu mwezi guno ogw'ekisiibo mutuyambe mulabe nga mukkakkanya bonna abaagala okutabangula eggwanga lyaffe. Bw'abanga mutabaniwo kubanga mukyala ali mu kifo kya njawulo nti omwami bw'ataba mwami wo aba muvubuka nga mutabaniwo. Sheikh Kasim gasizidde mu ddalasa eno n'alabula abavubuka okwewala okwenyigira mu bwegungo. Teeka ligamba nti gondera gavumenti eriwo otuuke ku gy'okola ki gy'oyagala. Twebuulire tuwaŋŋane amagezi tukwate empola tuteekemu obugumiikiriza. Ne kampuni y'MTN eriko ebintu by'owadde abasiraamu beyiganga ku masigidi meka ebintu bikwasiddwa Sheikh Juma Waiswa ng'oneebaza nnyo kampuni eyo n'asaba abasiraamu obutakyusa mu mpisa ze babadde nazo mu kisiibo. Tabaawo mwezi gwa Ramadhaani gwonka, abaawo ne mu myezi egindi, era Allah nimwene enaku nimwene myezi era nimwene myaka. Bwe bavudde bana b'MTN beyingidde mu ddwaliro ly'Iganga gye baweereddwa abalwadde abaana n'abakyala b'emmuta ebyokwesa mulamu obwa bulijjo. Dr. Wako James atubuulidde ebimu ku bibasoomooza ng'eddwaliro. Timba obwensiri bwe tuteekamu abantu abamu babubba kwena okukeera ku makyanga oli atuta akatimba kwe twateekako. Ye Ismail Hamuda ku MTN atubuulidde ebimu ebazze bakola mu kisiibo. Ekisiibo bwe kituuka MTN eba nettu lyeddiza eri bakasitoma baayo, eba nettu lyeddiza abantu ab'enjawulo mu Uganda yonna. Bo bayimamu b'ekyoko mu disitulikiti baweereddwa ebintu ebikozesebwa mu kusibuluka n'abaana baweereddwa ebikozesebwa ku ssubirika akabonero ak'okubebaza okusiiba. Bibaweereddwa omubaka w'e Nakaseke South Hajjati Saida Bomba. Mpyangu Mubaraka imamu omuzikiti w'ekiwoko yeebazizza omubaka Bomba olw'ettu lyabawadde ne Saida Bomba beebazizza olw'omulimu omulungi gwe bakola. Iweze ku muguwa gwa Allah ffenna ne mukadde ofuga nti mutuufu bw'oba ogenze mu wekitula kembawa kabonero ka kusiima busiima